Birifu y'abarasita e Uganda yannema otegeera aba wano basamize kati onsalako otya enviiri. How? It is my right. It is a right for anyone okwola kyayagala lwaki oba omusalako. Ayinza okuba nga azina nga si murasita. Like me, you cannot say I'm a rasta. Okay. Yeah, I have the hair for fashion or for business. Naye nga siri murasita. Biro burasita kyeki? Is it a religion? Is it a belief? Is it a movement? No, it's a movement. It's my right to have hair. Yes. It's my right not to be a rasta. I cannot judge anybody. I didn't create anybody. It is not about calling you on stages. You will be still called a legend. Otegeera. Kati nga tulina omusajja gwe eyayimba Amasakunda yali Murundi. Yes. But I've seen him on different occasions nga performing mu nsi nyingi, but he was still a legend. Naye ng'omusanga ewakawe ng'apoye tomusanga ng'anoonya bivvulu. Kakati si byakwetuuma. Abantu be basalawo gwe tosobola kwesalirawo, otherwise oba olina ekikyamu ku mutwe osobola okweraba ng'operforminga weegrading oba osobola okwewuliriza ku radio n'omanya nti kati bampadde max bweziti. Let's wake up Ugandans. It's not possible. People have to gauge you and people put you somewhere. Kati abasajja nga Kabuyesa Emboga bwe ntunuulira Frigo ontegeera, yet sometimes you don't even give them awards. Ontegeera, you give them pulira awards, but whatever you give, they are new to our faces and people are like, what's going on? Not saying I am a legend, no. Why do you name yourself? You give awards and I don't see any legends inside. So chibachi tekikola sense. Look at Nigeria gye mukopa naye ina ba legends. Bw'oba oyagala okumufuuka legend, you have to go to a legend n'omwebuuzaako wakikola otya, n'omanya oluyimba baluwandiika batya, nyimbidde mu koodi ki, ndi mu mayina naye mbuliza bamanya wama bayimbidde mu ki. Uganda kiringo baba tuli mu wrestling. Everyone wants to challenge. Ne yazejjo ko kati gwe yazejjo challenge ng'otya Frigo. Tubaniza mutya obulamu mwabale kuba nti mubeerako nakulolwa leero ndinoomu kubamanyi oba betwandiise ba legend wano mu ggwanga Uganda amanyikiddwa ng'omukulu Ziggy Dee. Yatukubira ennyimba zaali nnungi nnyo era abamu ndooza mu byasa byabwe nga blues Bripe mwenna mwaliwo naye sigenda kukuluyisa ndooza ke nkutwale direct ow'omukulu tubeeko engeri gye tunyumyanywa. Ogamba otya mukulu Ziggy Dee tukwaniriza? Gye ndi ssebo muli mutya? Obulamu Ziggy Dee. Buli sitedde mpozi mmweyo. Tutandikire wano tukulabye bakuyise mu kikadde. Abantu abakuba enguliko n'abakuba music yali mulungi nnyo naye abantu bagamba nti kati olabika okaddiye n'envizi zo zizze mu mutwe abantu n'asobola obbanyeenyereza bakube endongo ng'eri. Ebyo bye bamanyi bo bajje balabe. Ebyange si nnyonnyola bajje balabe. Abandabyeko bo bamanyi essebo. Ebbanga lyabika libadde ddene nnyo nga tolinnya ku stage. Kiki ky'osinga okumisinga ku bantu ku stage naddala? Ekyo olimbye. Nze ndi muyimbi mbeera ku stage eva. Wakoma ddi okuperform? Even over 2 weeks back mbadde mu Lugogo. Mbaamu ssebo nga nkisabula. Eyamaani. Abantu abasinga balaba omuntu nga ggwe ayina dreads bamuyita Rastaman. Ziggy Dee wakuba ennyimba abasinga ne bagamba nti kati ogenda mu layini ya reggae. Era abamu ne bagamba nti ennyimba ziwakuba zaabakwata mu babiri. Naye waliwo ekibuuzo ekiri nti abasinga ennaku zino baba boogera ku bayimbi ab'enjawulo oba bakwatidde music wa Uganda boogera ku bayimbi basatu. Bebe Cool, Bobi Wine ne Chameleone. Ziggy Dee tebamwogerako. Akiki tebamwogerako. Kino nga gwe bakiggwa mu matu. Gwe leero kiki kye bakuyitidde? Interview. Gwe leero kiki kye bakuyitidde? Tugenda mu kikadde. Bakugambye batya? Si be ba legend be mulinawo? Kakati si byakwetuuma. Okitegeera? Waakawo yeeraga. It is not about calling you on stages. You will be still called a legend. Otegeera? Kati nga tulina omusajja gwe eyayimba Amasakunda yali Murundi. But I've seen him on different occasions nga performing mu nsi nyingi, but he was still a legend. Naye ng'omusanga ewakawe ng'apoye tomusanga ng'anoonya bivvulu. Kyogamba abantu abeeyita ba legends abamu si ba legends. I want abantu be basalawo gwe tosobola kwesalirawo, otherwise oba olina ekikyamu ku mutwe. Man. Tosobola kwesalirawo, it's not possible. Otya osobola okweraba ng'operforminga
we grading oba osobola okwewuliriza ku radio n'omanya nti kati bampadde max bweziti. Let's wake up Ugandans. It's not possible. People have to gauge you and people put you somewhere. Okay. Not saying I am a legend, no. Why do you name yourself? Yeah. Bwe tubanga twogera ku bayimbi ba Uganda wano be tusobola okuyita ba legends, oyinza kukiwa baani nga gwe omuyimbi? Anti kati buli omu ayina nga bw'ogambye nti waliyo wa reggae, waliwo wa kadongo kamu, tuyina variety mu Uganda. You cannot say this one or this one, but I know those who are respected. Ababaddewo, be nasangawo, be mmanyina, kati abasajja nga Kabuyesa Emboga, bwe ntunuulira Frigo, ontegeera. Yet sometimes you don't even give them awards. Ontegeera. You give them, pulira awards, but whatever you give, they are new to our faces and people are like, what's going on? So it's the first time they are recognizing legends today. Kino kyembadde sirabangako e Uganda. Yeah. Bw'oyogera ku awards tulaba nti ensangi zino waliwo abaana abapya nga bw'oyogedde naddala awards ze bategeka. Kyogamba nti bano abaana baba tebagwanidde kufuna awards nga ba legends we balinga Kabuyesa Emboga. Anti kakati kiringa bw'onoŋŋamba nti ensimbi ekibira kimazeewo emyaka 10 temuli muti mukulu. Ontegeera mubaamu emiti emikulu mu kibira, so ndolo tuleke tugaye that is a forest. Oba ontegeera. So you give awards and I don't see any legends inside, so kiba tekikola sense. Look at Nigeria gye mukopa naye ina ba legends. Bwe mugenda mu US gye mukopa n'omuzannya Arakeri n'ogaana olwa Ziggy Dee, they still have legends. So why not in Uganda? Yeah. Naye bobo rating otya ku music gwe mwakubanga biri ebiseera n'owakakati? Owakakati tali mu verse. Owaffe yalina verse. Full stop. Omuntu ayinza okuba nga takategedde ali eyo akulaba Ziggy Dee. So kumunnyonnyole verse no okubeera mu verse no. Singa kunyumirwa chorus, a few would sing, some can sing, yes, but most of the people coming out now I only hear the chorus. Ebisigadde sibiwulira. Nga muyimbi ki goyinza okucrediting esawa? Leka kundeetera mpalana mu bantu. Waje? Ondeetera mpalana mu bantu. Ekyaliwo osanga ba freestylinga kyo freestyling oyinza osuubira nti kinaawangaala osanga ba freestylinga mwe mwakolanga mutemba nga temwa freestyle anti twebuuzanga kuba tusinga kubanga kyali scarce oba ontegeera bw'oba oyagala okumufuuka legend you have to go to a legend n'omwebuuzaako wakikola otya n'omanya oluyimba baluwandiika batya nyimbidde mu koodi ki ndi mu mayina naye mbuliza bamanya wama wayimbidde mu ki. Tewaliyo ajja kufuna kwebuuzaako nga gwe Ziggy Dee abayimbi bano oyogera terina omu yali azzeeyoko batono boolaba buli omu kuba buli omu e Uganda kiringa baba tuli mu wrestling. Everyone wants to challenge. Neyaze jjo ko kati gwe yaze jjo challenge ngotya Frigo. I'm just saying. Yes. How? Do you know how many songs they have performed? How many countries they've gone to? How many people credit them? Oyinza n'ogenda Bulaaya ne baga nti fe abayimbi be tumanyi mu Uganda tumanyi ya Frigo. Bwe nkigamba wano owakana naye nga it's the fact. Olinga agamba nti nno bano abaana abapya tebabawa respect nga mmwe ba elders baabwe. Buli generation eyina ekyayo. My generation bwe baba bavuddeyo kati nga ab'omu kikadde you will see the response. Ey'abavubukira bw'ogibaamu era nayo response ogiraba naye according to the music owange asaze generations. I can also perform in the new generation. So I get a good response. I'm not worried about that. Okay, anga tuvuddewo awo katono nnyo nansonyi okubuuza ekibuuzo kino Ziggy Dee kuba ndowooza gwe muntu omutuufu okukibuuza. Of recently twalaba omukulu amanyikiddwa nga Buchaman bwe yavaayo n'asalako omurasita munne enviiri ate nga kigambibwa nti abarasita basinga kubiriivingira nnyo mu nviiri. Ensonga eno ogyogerako kinga gwe omurasita? Biriifu y'abarasita e Uganda yannema otegeera aba wano basamize.
nze nzikiririza mu Katonda full stop. Ebyo bye muŋŋamba ebirala sibitegeera kati onsalako otya enviiri. How? It is my right. It is a right for anyone okola kyayagala lwaki oba omusalako. Ayinza okuba nga azina nga si murasta. Like me, you cannot say I'm a rasta. Okay. Yeah, I have the hair for fashion oba for business. Naye nga siri murasta. Biro burasta kye ki? Is it a religion? Is it a belief? Is it a movement? No, it's a movement. It's a movement. So okusinzira waliwo kalayini koyogeddeko n'ogamba nti ennaku zino abamu abayita barasta basamize. Ne Buchaman y'omu ku bo kubakkiriza toteekawo mannya. You will divide people. Ojja kwawula abantu. Abamu bakkiriza mu bajjajja. Abakkiriza mu bajjajja. Lwaki media ye Uganda? Buli lwe mubuuza ekibuuzo you direct it to kati nga Bobi Wine, kati nga gundi. Why do you compare people? Because twogera ku muntu, twogera ku real life. The real life you are piecing him off wherever he is, but according to me what I feel, yes. It's my right to have hair. Yes. It's my right not to be a rasta or to be a rasta. Yeah, it's a choice. Yes, wetusongera ku muntu oyo kiba kitegeeza yaba akikoze. Era akkiriza mbajjajja. My opinion would be I cannot judge anybody. I didn't create anybody. Okay. So with me I will go. Nkugamba I'll go in a neutral gear. Sigweno. Wabula nja kuddamu nze kyombuuza. Nenge kituufu kye kiriwa. Omurasta alina abamu babirivingira mu small gods. Andi koti tumanyi bwe tukula buli lwe tukula n'okola ka empire ko buli omu oba ina engeri gy'oyagala okavugemu. Oba ontegeera. So with me I have no empires. I'm nobody. But others build empires. So I cannot judge. Oba sisobola kumuteerawo toyizaga nti ssebo mu maka go njagala ng'oli ebijanjaalo byokka. No. He has his rights. So bw'aba yakikola ye nga ye si ffe. Ng'abarasta oba ng'abalina enviiri. Ati abarasta abatu. Sinaba kugambako nti ndi w'amaanyi. Ebiseera wali okikuba. Ebyo byonna mbirekera oyo yantonda kubanga nze buli lwanzirayo nga bankubidde enduulu nga mwebaza. I'm not special. Ontegeera? Neebaza oli asinga okumpa ki? Amaanyi ago nanzikiriza okussa ne leero nensobola okutuuka mu press conference n'ombuuza nensobola okuddamu. Competition ezo zibaawo naye zisizirabamu nnyo makulu. Kiringa bwe bagamba nti mutandika okudduka n'enkuba naye ngeri sitaddeeyo kaguwa. Ontegeera? We are running. Kyenva nkugamba nti ne bwe tunadduka at the end of the day oluyimba terulina meaning because of the speed you are putting there. You are demanding people to bring new music. What if his head ekitwala emyezi mukaaga okukola oluyimba olulungi? Bw'anaalukola ne tusobola okubiitinga bano abasajja aba Nigeria. Nenge ndongo mwagiddukamu ng'obudde bukyali. Abantu bakyabeetaaga Ziggy Dee. Si kugiddukamu. Tuba waliwo ebikustoopingamu olusozaala ofuuka omuzadde okula. Toyinza kuŋŋamba nti bwe nalowoozanga ku myaka 24 at this age era nkyalowoozanga owa 24. Oba ontegeera? Luli wavuganga emmotoka n'oteekamu amafuta ne weetooloola kati bw'ozifuna ziba zigenda mu project. Kyenyinza okugamba.